Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa akisiba wate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinaba wano babayise Hypex Studios obasangaawo najjana nkumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex naye bambi nsanyusa obbala bako basebo ne bannyabo masibye mutaba sebo ne bannyabo bambi mwebale kujja mwebale kwerekerezo ebbugumo ly'omu nnyumba ne mujja ne mubeera kuli ewabwere wa gaadi mbaagala nnyo mwebale nnyo ndalimba na mutuufu ndalimba na mulungi ndalimba na mutuufu agenda ne mulungi kalaga ndalimba na mulungi werekedde mu kabaire akirako malayika mazima nanonya mulonde salonda ebironde ebisulayo mu kasasiro nanonya mulonde salonda ebironde ebisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo ekituufu watona ndaganise okumulage waffe watona ndaganise okumulage waffe ndalimba n'omutuufu ndalimba ne muluufu ndalimba ne muluufu ndalimba ne muluufu ageze ne muluufu talaga mama ne taata ye mulenzi wange ono gwensimye kuba naye namusanga mu banka wamma taata we wantuma olwejjukidde kutereyo ku ssente eza sikulu fizi werabidde weyandaba mu layini batanasekereza weyandaba mu layini batanasekereza weyasaba kabayiro nange nenkamuwa olwekyo nenkuba netonya namba kukalifuti weyandaga okalulage waffe wekyo nemuleta naliba awode agenze nomulonzi talaga ndalimba namutuufu ndalimba ababadde kubala bawondera ono mutaddeko akabonero mpulira wokalabira tosembera tusale tolokera kane yagere mulenzi wange muteekemu n'akada agenze n'omulungi talaga koona kwata mazima ekyo kiggwe tweyanzeze banaye muyimbi waffe mukubireko mu ngalo nanyo nga tukoze atya atukoze bulungi nnyo akaseera kano sigenda kula soko tuuleko Wamangazi omwagalwawo oba surprise yolabdi wano olwekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifa Nakawombe sokolindeko
tweyanziza tweyanzege abagenyi baffe tusanyusa okubalaba abagenyi baffe abakatuuka tusanyusa okubalaba akaseera kano njagala kuleeta abato musanyusa ndowooza okulaba ku muyimbi abaana baliwo abeeteeseteese okuzina kansooke mpeeyo omu omukisa ogw'otubuuzaako mama bebi obadde otubuzeeko akaseera kanene nga batubuuzizza erinnya lya mukama lyebazibwe baliwo abeeteeseteese boys boy aliwa jangu banaye sitaalabiseko mukubireko mu ngalo ani amwewulira omu muwe mirako mirako aliwa oyo onaye sibye omu ajja mirako twagala babiri wano ekifo kitono babiri kifo kikifunda weesibye bane bakubireko mu ngalo kweronda si kyangu abantu abamu balinda babalonde bulunzi naye kyebayita nti oli n'owulira koolo kiringa eri mukama waffe yesu bw'owulira koolo eri mukama waffe yesu kristo gwe mwenyini gwolina okusituka gwe mwenyini tolina kukoonako bane mwebalenya abeeronzeeyo kayimba ki yenyini owa bulijjo beetaaga naawe yeetaaga ndaalimba oba surprise your loved one ekyekyegwe yes mbakubireko mu ngalo abeeronzeemu bagenda kudaalimba DJ pumping bagita bumping bana abagoma bakambwemuko dalimba ako waliwo abakagala balala DJ gwe Isaac obugalo bana endayo Thank you.
bano bw'otabongera bugalo oba obalyazamanyiza nga tobongedde bugalo oba obalyazamanyiza eyo ttiimu enakyogyogerako tewali erina ekigibulako tewali olowooza nsi mu Uganda yonna kino ekintu kyetukola wano gyekiri kiri wano kabaka kyo kiraba nti osobola n'okitambuza yes eyo ttiimu olowooza gyerimu eyo yonna yonna gyeri tewali teriyo kiri ddundu katusooke tuddeyoko ku mulamwa gwaffe ogwa God and Millicent Must Shine gwe mulamu ogutuleeta wano abatulaba ku online teri kirala kituleeta wano newankubadde otulaba nga tugira tuti netuzinamu naye ngaekituleeta wano ye projekiti yaffe neŋŋanzi ey'okusobola okutambuza muganda wange God kusobola okumutuusa mu bulamu obweyagaza kituleeta wano si kuzina newankubadde okugamba mbu kiwabula kwe kusonda akasente tiimu Ibula bayimiridde mu kamyufu ffe nga bulijjo ne tiimu Sifa bayimiridde mu kantu kaabwe kano akatamu kaffe akokko bulijjo bwe katyo mu kasepiki batiimu Ibula tewali kibagaana tewali kikugaana kwesokoola niwe kiba 10 naye abazadde baffe kano kankayiseewo abazadde ffenna nga tuli wano abazadde muyigirize abaana bano kuba kiri omuwaayi 10 n'ajja nakyo neekode mu kyaki kubanga bayibuli eri kiriya bayibuli egamba mu kitabo ky'engero egamba nti manyiiza omwana omuto ekkubo erimugwanidde okutambuliramu kale newankubadde nga akaddiye talikola ki tasobola kulivaamu omwana omuto oyo womumanyiza bwe nkozesa ekigambo kuva buto tolowooza mbu nkitandise leero nedda bakinzimbamu kuva ddi kuva buto omwana omuto omuwaayo 10 najja n'ayiga okukola ki okuwaayo kintu kikulu nnyo gwe mulamwa gwaffe bane gwe tuliko basabye zendex bansabye bannaye ekidansolo ne DJ badde njagala kusooka kutendereza mu Mukama then mbawe ekidansolo kantendereza Mukama n'oluyimba lumu akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi sijapende utyajiri kube engalo sijapende utyajiri yatandikirawo akiwe fedha nzuri upendo la mbinguni inakutufikisha kwake ubaba sijapende utyajiri sijapende utyajiri engalo gwe nageze index kyotukola sebole tuleseno fe tukube engalo kale sebo kangende maaso nakakapera 1 2 3 4 sijapende utyajiri sijapende utyajiri akiwe fedha nzuri upendo la mbinguni na kutufikisha kwake Baba sijapende utyajiri engalo sijapende utyajiri akiwe fedha nzuri upendo la mbinguni
kwake tweyanzege kayimba ka Luswayiri naye nga kakyusibwa ne kadda mu Luganda bane ekyomukisa omubi kompyuta gye baleese teriimu folder eri kati n'olwekyo tugenda mu maaso n'ennyimba zaffe ezirubameka abeepikira kapati ogende tuzine wangi kompyuta baneeteriiwo omwana teyagireese n'olwekyo newe kasidi twatambudde nako nange flash sigiina wano so n'olwekyo tugenda mu maaso tujja kigumira buli mbeera ffe tugenda nga tugigumira naye abali online temwerabira omulamwa gwaffe gwe tuliko kati bakubireya kapati mbakube kapeera kamapeera 1 2 microphone testing mapeera bwe yaleta ekintu pulo mapeera bwe yaleta ekintu yakikuba ddundu eddundu ne bamanya omutonzi ne balaba omwana w'omutonzi ne bamanya amaanyi ga Katonda ne balaba omwana wa Katonda zende nafuuka ensonga zendeni zendekisi pulo lwaki sibavaako ndeete naye tukyali ku mulamwa gwaffe abatulaba online tuliko omulamwa gwe tuliko gwe gwa Guardian Millicent Must Shine tewali kira kituleetano newankubadde tulaba nga tusanyukamu ne tukolamu engeri ne tutabulatabulamu naye ngaomulamwa gwaffe batiimu Ibra oye amaanyi nga matono nze nja kukyusa ttiimu saagala ttiimu etalina maanyi ttiimu Ibra oye ttiimu Sifa oye kampite akaseera kano sigenda kubawo ngenda kuyita wa ttiimu Sifa ajje akoole abawagizi be jangu ani awulire yeepika agenda okubakoowoola atali wa bulijjo ani agenda okubakoowoola atali wa bulijjo ani atulala natera okuleeta wabati bakubbira eyo ttiimu Ibra oye akaseera kano njagala kuleeta ttiimu Ibra oye tweyanzege bannaye mumukubireko obugalo bwa Nalukenge mukubireko mu ngalo Nalukenge tusanyusa okukulaba naawe weeteeketeeke onootera okujja otubuuzaako bannaye nenanyonga mumukubireko mu ngalo ttiimu Ibra no ssebo ezitowa nzito togita yakwepankirako ekiki Mukama waffe yeebazibwe ne mukubireko mu ngalo ttiimu Ibra nkuwa kazindalo ttiimu Shifa tukuwa kazindalo katukuwa kazindalo bamama batata ttiimu Shifa mama banayo obugalo Kuvadi tula naye wansi tweyanzege ona sente nyingi ali tula wansi n'ekinyanya kankituluze anti tula wansi Mukama waffe yeebazibwe bannange olaba olina sente nyingi bannange bamikwano bamama batata
timu shifa mukama labayo timu Ibula inamu kinene ekintu bannange sigana zibba Katonda yagana okola ebyo naye kale mu nsonyiwe naye timu shifa kiki nkeberako obukebezi just we bati Jikiza babuchani sibana ababere ebaka nachanga bannange bamama batata timu shifa kibuga kyajja data bannange fukamidde bamikwano mfukamidde bannange ngate mulimu kantu kali kakubini waba toyina sete tojja waba toyina sete ddala tumalako mirembe alese sente teeka wano muno teeka muno teeka muno naawe yeeno eno tuli tiimu egi yes tuli tiimu emu teeka muno tuli tiimu emu baba tuli eki kati ogezga oyagala meka timu Ibula mulina muzino change twagala change mwali bagala change banenga bakyanonya change mumukubireko mubugalo oyo leta mbawe Chichi wa timu Ibula njenjenju wangu omuntu wadde tweyanziza shoga wala tuina mu 15 zokka bannange nawe tulako wansi oba yongeramu omuswazi yongeramu omuswazi bananga kasepiti kali board kali stigma kali mwakisumuluza abana tedama kisumuluza funa wotoya tupikemu enkola kyakuwa nekyakuwa ine empisa mukubere ne mungalo ng'agenda okuma nti musajja w'amaanyi nnyo oyo kabaka waffe oyo buli security gulugulu bamama batata amanze ndi kumulamwa mulimu koini zokka malola babani namwe ezafise mu kyebirabo mana katase kujayo sente zabi kimu kya 10 timu kasepiti ani yakubwa kiboko zineno tuweze omutwalo tubulayo meka tezinaba tuina mu 15 va naye anko Ibula bamukona ekisa tekabwe nuswe 12 zokka nange ngenda kuwa nange ncha ngenda kuwa chairman Faruku sabo itawo eti boy where are you jangu tulewo sente tunonyeza waneno tubulayo kasanvu tuweze omutwalo tekawo aha tubulayo 15 wagwera omutwalo anamulala inamu zakusomero ana inamu tubulayo 5 ana inayo tigwa muogerera aina yeyogerera tubulayo 5 timu kasepishi tuve mu ddiiro anatuwayo 15 online mutujje mu ddiiro anatuwayo 15 kasepichi kakalu nnyo tuwezezaako 5 tunonya 5 saawa zino endakiika zino
timu Kasepiki ziganye genda mu Kasepiki ate tezigenda nga teziweze zisigala mu nsawo. Timu Kifaoye Kasepiki kajule bakuwa omudidi omudidi bempa ku sente obadde ekindi timu y'ebbula tukatambuza online mutuwe 15 tuve mu ddiiro online mutujja mu ddiiro tunonyayo 5 saawa zino tuuleko wansi nga sinafuna 5 timu Ibula webiguza timu Ibula webiguza oyagala yoguza kusondereko yisa oyo mugaga wa timu Ibula uyu atutaakake omulengera bana batimu nonya 5 n'oba olina 10 tuba twawulako nonya 5 nampa 10 ndukwata. Tweyanza tubulayo 10 tubulayo 4 tubulayo 3 yes tubulayo 3 timu Kasepiki kajure timu Kasepiki timu Shifa banange tweyanzege mutuwe ku 13 aba banange tweyanziza aba online tubuzayo 3 nve mu ddiiro tuweze omutwalo. Personal assistant tubuzayo 13 n'olukumi tulutwala n'ebitaano byonna. Oli timu Ibula naye nze mbuzaayo 3 sinakugamba timu nze sinakugamba timu sinamugamba timu obakuba oluseke nyawo sinabagamba timu mpayo 10 sweetheart oli ku timu ki nze njagala 10 waneeno mbulayo 3 ku zino sente. oli timu ki oli timu timu Ibula weruwisha mtano wa mama Suma atuwade Mzamiru ndora Masuma si timu tweyanziza tutaddemu naye nga tukyabuzaayo 13 ndowooza tugira tuwumulamu tukyabuzaayo 13 online wabeeyo atuwaayo olukumu Akasepiki kaneeno ka timu ki kani timu Ibula karedi bali mukujuza obugalo bwa timu Ibula naye nze abatwalirayo twalayo ndeta Kasepiki kyakuwa tunoonya soko lindemu engenda kuyita kyakuwa yes tewali tugenda kakozirete n'akayimba eza kyakuwa za akayimba abatali kayimba tateekamu Kasepiki kajule Kasepiki tusigadde tubuzaayo awo 13 waneeno ayina ogunoonya mpaka lasi zibadde zibulayo ono abalira mu kafe mwatambulira negwe wandiika wabivuddeko gwo nabadde nagobaze tutaddemu waneeno ze sitanabakubala ogwa chairman sinagubala nago guwandiike o chairman obere timu Shifa musooke mubale muze muyina deni mpandiike balezizo ensinga ejja kutuka weebereremu mwoli kale kampandiike
obugalo bwa tiimu Ibula. Yagutaddeko. Ya. Echa obugalo. Yes. Tuyanze Mr. Ibula atenga ye team. Online. Tweyanziza brother Ibula. Yes. Oyagala Marike kwate mu nsabo asanga tewali. Ekikumbu kyabadde mane yakisitudde. Size ziri mu kasepiki. Adda. Brother Ibula kulike kuba wamma. Kulikirayo ddala. Kwata kazinda lugambye eki? Timu Shifa sente tewali. Sente ziri muno. Timu Ibula. Simwe muri gundi akasepiki. Koyini zezijira. Timu Ibula. Banage bamikwano. Oba wewe mwaka gundi yako. Nakaba nnyo obulago bunnuma naye obuli bwakuyita batuuzi bamikwano. Timu mama yani mama Agasa. Yes, Mami Christine. Mkwano nkuyita Joli. Goleti ndi stigma. Akasepiti kali stigma. Yes, mwebali. Wewale mwana watu wewale. Bananga bisumuzo byebijja kishigwe. Ebisumuzo byebijja bannange. Nagala kumpapula. Kale namwe abese bisumuzo mweba nnyo bamikwano. Nencha muleta muwulidde bamama. Yes, mwebale ddala abato bakubiri mu ngalo kubanga kati gwe mujija okujja. Mwebale nnyo. Yes. Omujija okujja nga gwe bambi mwebale kwolekeza ne mutalya sweet ne mutuwa ssente. Ate abalya ssente nga babawadde mutuleetere wano. Katonda abalaba. Si bwe ki? Mami Christine. Vaayo gy'oli mukwano. Webiguza jangu baweemu wano akayimba batuwe ku ssente. Babayo webiguza batuwe ku ssente. Nano Christine ule yansaba akayimba kamuwaka ene yawandikira message nga tukinyuse. Ngagamba gwe ne the boy muweemu naye. Kayimba ki? Kalike mutera okugira kana akabagundi. Ako kasinga okwagala. The boy ulija tabi. Ede boy jangu tufayo mugala lesibu.
ojja nolemera mu galale aba wabaki edi bwe kusande ngendako omuzindaalo okeereko leero zendekisa nkikuttemu ono ye mumanyi ono ye kuva buto nedda baba gwentaddeko empeta kati bana mikwano tusanisa obbalaba n'olunaku olwaleero mwenna nakulinda ojjogaba owo mwenna n'abali ku online bannaye mwebaleera okutwegattako kuliko abakadde kuliko abapya kuliko abakyatwetegereza naye bambi tubakoowoola ku lwa pulojekiti yaffe eya mukyala Millicent ne mwami Gadi bannaye buli omu alina kyalina atukwasizeeko tusobole okuguza pulojekiti yaffe n'ebirooto byaffe bye tugoba mu maaso bisobole otuukirira. Mami Christine nyongera okubuuzaako yonna gy'oli osiibye otya eyo bulamu buli butya naffe gye tuli eno tukulowoozaako buli lunaku simanyi oba yalidde kamere simanyi oba walidde kamere gy'oli naye ffe weetuli wano eno kimanyi otulaba kati n'ekirala bannaaye nze ndi ttiimu opushifa bannaaye naye pulidde nga akasepitimbu kabulamu naye tukwasaganye mikwano buli alina kyalina atugasizeeko bambi tubeegayiridde bamikwano buli omu gy'ali atugasizeeko tusobole okuba nga tutwala ekintu kyaffe mu maaso tusobole okuganyulwamu mu bibalo byaffe bye tubala bambi bannaye tunaaba tusanyusa ennyo bamikwano buli omu gy'ali mutugasizeeko tusobole naffe okubeera nga ebirooto byaffe bituukirira buli kimu kye twagala bambi tweyanziza bamikwano. Mami Christine oli yansaba akayimba kammwe nga tunnyusa ate oba Mami Christine kayimba ki bannayo sindika message awo akayimba k'oyagala kuba tukuba obuyimba bwoyo nchunyaako kokka Ediboy ampaddeyo ebiri naŋŋamba nzijje wano mu kabakoti ani bula ampaddeyo emitwalo ebiri naŋŋamba nzijje mu kabaketi kudiru ki nedda mugambe njagalayo ebiri esala yatuuse esala kusaba tiimu eyibula osobadde oli kusaba Katonda atuwa bava kumpayo emitwalo ebiri ogijjaleerera aŋambye nzijjewa essaawa yonna okuva kati kati nga Ssebyuma we yeetegeka akayimba akateekeyo essaawa yonna ajja tugamba nga ali steady kali neyanzeege akategedde bakayita batya taito ya kompozi bakayita Ediboy Maulana Maulana Ediboy kamunyumira nnyo DJ nga bwe yeteekateeka kano kankayiseewo okimanyi bulungi kino ekintu kye tukola wano tekirina njawulo ne kye tukola mu kanisa okimanyi bulungi nti tuli mu kuzimba kanisa ani akiwakana wanika omukono mubuulire Kristo bwe yagamba Kristo yagamba nti nali mulwadde mwanzijanjaba nali mukomera mwannambula nali mu nvuba mwanzijayo era muli mubuuza nti obulabi muli mubuuza mukama waffe twakulaba ddi era alibaddamu n'abagamba nti bwe nga bwe mwakikolera oli
mwakikolera nze kituufu. Kale olw'ebigambo ebyo kino ekintu kye tukola kanisa yenye tuli mu kuzimbira Mukama. Tewali nsobi n'emu yonna yonna gye tuliko wabula mu kaseera kano nga tugenda mu kayimba ka Ediboy Onchunya. DJ oli steady? Ediboy Onchunya Maulana salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Simyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta. Ndalimba ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga. Kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kandeyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume. Abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera yagale n'omulenzi wange ngiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume. Ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu Ziza DJ tweyanzege. Pull up DJ pull. Nasi gambayo. Usagadi kamwe kanu. Banaye abagala menta. Wow! Chichi. Wow! Made
bana ina amanya tegakyaja kundaga muntu maidi wekyasa mukyajukira maidi wekyasa bulungi nnyo mama Jojo mukyala mulangira menta mama which is okay mama ipeki naye sawa yonna mama ipeki tukasubira ku ipeki bakukusa nno kakukuse ipeki tukukusa kakukuse naye nga mu byonna nga twagala ssente bana eba mama ipeki mwena gye muli bati mumenta bamukyala mulangira abagaliza mente ebirungi nga bwakukusa haipeki mutuwe ku ssente bamukyala mulangira omu bweka omuzaana omu maama w'abambejja n'abalangira abeera maama w'amawanga batuwe ku ssente maama ipeki ali omu mukyala mulangira ali omu naye maama w'abambejja n'abalangira mutuwe ku ssente abambejja babeera bangi teekayo wamma gosansabule bwe kiri ofaafagana nabo asifaafagana sabula mama nze ŋŋaanye tuyazisudde mama wange onkoze bulungi obadde ki dali mbono bulungi Nali banda
Yes. Ete emitwalo 3. Wow. Mente zange zinzirize. Tumwongereko mu engalo. Bannange tumwongereko mu ngalo. Weruwisha ne menta. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ni kano kabadde ki? Bannange menta. Hello. Garden Millicent must shine, Dondo must shine, buli kimu. Nenga mwebale nnyo kutuwagira ate nga tukyetaaga obuwagizi bwammwe. Naye kampe Ibrahim Akazindaalo atubuuzeeko, atubulire menta amazina gazinye agalabya atya. Brother Ibrahim kwata Akazindaalo otubuuzeeko. Sanyusa okulaba naffe bro. Sanyuse nnyo. Mpulira essanyu buli lwe ndaba Vice nga buli lwe tubeera wano tubeera naye. Ye neighbor ndowooza asinze otuliraano
naye si kyekimufuula okubeera nti no tubeera naye buli lunaku. Ekimuleeta obeera naffe buli lunaku mutima ogwagaliza kye tuliko kugenda mu maaso. Tukubireko Vice Mbogalo ow'amaanyi. Oba nze nyinza obba nze ndaba obubi naye nze sijjukira nali nzizeeko wano ne simulaba. Wabeerawo. Abeerawo. So Vice tukwebaza nnyo okuba ng'obeera naffe. Bangambye wenkute microphone ne Namwandu wa Kabangala n'atuuka. Mumuwe entebe waneeno, mumuwe entebe. Mami yanguwa. Afunye. Temumuteeka mu nzikiza ajje wano. Ajje wano. Bana ensanyusa nnyo balaba mwenna. Timu Ibula oye. Mugiwulira bweri energetic. Mugiwulira timu Ibula. Jangu mami otuule wano. Jangu otuule wano tusanyusa okukulaba. Mbadde njagala kusooka kulangira kozi olwo mwana ye Nanyonga. Nanyonga Rachel njagala okuloopera siryanga ku jjina limu. Simanyi oba baali bagatwala emmotoka negwa mu binnya ne gaatika. Naye sifunangayo yadde n'erimu eggi. Era obubaka bwange butuuse agange gagire gajje. Galimu naye tebampaako. Okitegeera? Okitegeera? Jingo tusanze okukulaba. Wawonye? No, amanyi Luzungu. Amanyi Luzungu? Simanyi yakoze da speech nga sinnali. Tanaba. Tanakola. Yakoze. Jingo tanakola. Yeyanjudde bweyanjuzi tanakola. Nalongo nsanyusa okukulaba. Bana mwenna nsanyusa obbalaba. Mama Mugabi ali eri. Mama Mugabi teyafunye entebe. Watuula. Kyoga ngenzo saba nga bandeetedde dda. Kyekiro kye wansuubiza. Ojja kunnyongera? Zikyabiika? Ojja muwa. Toyanza Nanyonga. Nanyonga webale nnyo. Anaddamu okulya ku magi ge. Simanyi kuba bagagala bangi. Naye ng'enkola yaffe tetulina gwe tusaasira. Atuwa gwe tugamba akole ki? Atuwongere. So Nanyonga webale nnyo. Naye waliwo wano ne Mama Hypeke. Yampeeko ku gage. Njamuwa. Njamuwaako wamma. Kweyanziza Nanyonga yebale kulunda. Madamu yakuwa enkoko. Bana njagala kwebaza abatuziniddemu. Kwebiguza webale tuziniramu Hedigalo ne Headboy kye beekoze
naye nno tukyalina olwa n'abatiimu Ibula Menta alabika yalemeddewo. Menta nedda nina challenge lwakuba tannasituka. Nina challenge musaayi muto amaanyi mangi. Gonna sina gwe nalabye nzize reeti nnyo. Twayongeddeyo n'essaawa ate okumwagala kirina buzibu ki? Ono gwe kyolina omumanya ttiimu Ibula yadde ayagala nnyo anti Shifa tasobola kuvaayo. Gwe kyolina omumanya okitegeera. Naye nga mwebale tuziniramu kutusanyusa. Kyemmanyi abantu abasinga tulina ebizibu bingi naye bwe tubeera wano tubyerabirako. Tetwabirowooza nti tulyerabira ku bizibu, twali tumanyi tuzze mu bizibu. Tuzze tusanga abantu abalina ebizibu tubayambeko ate tumaliriza ffe basanyudde mu ffe. Okitegeera. So ebisomooza mu bulamu tebiggwaayo. Ogende wantu ng'olowooza ogenze bayamba ogenda olaba nga Nannyonga yakuyambye n'akuwa emmere ekuwa vitamiini. Okitegedde n'akuwa eggi. Ate ganda. Okitegedde. Naye nga waliyo omuntu gw'olaba ali omulamu obulungi yeeyagala naye nga tasobola kuyamba kantu ne bwe kaba bwe kati. Naye ne kikuggwako nga Nannyonga gw'oyinza onnyooma. Ng'ate yalina kyakoze eki? Kyakugaseeko. So byonna tubiyigira eno. Ddundu. Okitegeera. Ndabawo emiti emito mingi wano mbadde sisuubira nti bayinza obbaawo kuba olwaleero ndowooza ffenna tusibye mu kuzza baana ku ssomero. Abamu tebannaba nakuddayo. So bana tubeebaza, njagala kwebaza nnyo abantu be twali nabo Sunday ewedde. Ababeerawo paka ssaawa twali ssaawa mmeka? Paka ssaawa 9 ogw'ekiro. Naye mumanyi kyenjiza eddundu. Mubimu ku byenjiza eddundu. Bwe nnaawasa nja kugumiikiriza mukyala wange. Abalina wano abaami tubakubireko mu bugalo. Menta tolina mwami. Nange mbeerawo. Kasita gwe tolina mukyala. Kyensinga oyiga eno nti waliyo abasajja abakkiriza nti baawasa abantu abakulu. Okitegeera. Waliyo abasajja nga bakkiriza nti omukyala gwange gwe nawasa mukkiririzaamu bw'aŋŋamba nti agenze wano waaba agenze. Waliwo abasajja abakkiriza nti baawasa abakyala ab'obuvunaanyizibwa. Abakyala ababeera wano twekubireko mu bugalo. Mubeetaaga bugalo. Naye temukube engalo ng'abaami mwaloga baloge. Nga bali mu kacupa. Okitegeera. N'ekyo bakikubireko mu ngalo. N'ajyamu. Wamma bateeka mu macupa ne bajjamu mukubeko mu ngalo. Bamala bakulengera ozikuba ezo ez'akacupa okujja kiwulira. Sente nga tokubye engalo. Ate wamuteeka oba mukaaki. Kali ka mu Nigeria kirabika. Nzijukira nali mu mmotoka awo nenga oba oli awo nga weebiguza ajja akukeberako ng'alaba oba okyaliwo ng'ogamba obazze kunsiibula. Genda okuddamu okulanga akomyewo akubuuza Uncle Ibula okyaliwo ti bwendi. So tubeebaza nnyo be twali nabo. Sunday ewedde yali challenging. Okitegeera. Teyali nnyangu era buli eyagiriko n'amalako mwalaga omutima. Naffe tubeera eyo nga tuweddemu amaanyi naye ate bwe tulaba abantu nga buli lwe tujja babeerawo.
nga buli we tubeera babeerawo, buli lwe tujja babeerawo. Obeera eyo n'ogamba abantu bano bwe tutaakole kino tugenda bba tubakoze eki, tubayiye nnyo. Okitegeera? So tubeebaza omutima ogwo ogw'okuba nga mulumirirwa n'okwagala okwenyigira mu nsonga. Si bintu byangu. Shifa atera okwogera nti olw'Essande nandibadde ndi ku beach, oba nandibadde ndi out nga nange nnyumirwa ki obulamu. Okitegeera? Naye nsalawo ngende Ddundu. Ffe bye tukola si byamaanyi nnyo, naye bavubuka bannaffe ababikola batono, babale. Okitegeera? Bavubuka bannaffe bali mu kusanyuka, kunywa, kudigida. Naye ffe tujja eno tudigide ne bannannyonga, ba Zendekisi, Namwandu wa Kabangala. Tugaba buli weekend katugimale nabo. Buli weekend. Okitegeera? Bye tukola bizibu, kyova abamu babibuusabuusa, baba balowooza bya kiyaaye. Oli abiraba n'agamba balabika bafere. Okitegeera? Kitegeera. Omuntu abiraba n'agamba balabika bafere. Balabika balina ebyabwe bye bakola ki? Bye bayisaawo. Okitegeera? Naye nga mutima simanyi wano Menta kyafunawo, tewali. Simanyi Zendekisi kyafunawo, ndowooza nze bukyambeera wano nasoose kulaba nze nganze bwe naleese 10 kye nalabye kye yakoze eki, kye yafunyeewo. Naye ne bw'oba wandibadde omusasula 5,500 okuva lwe twatandika meetings zino, singa olowooza yakafuna ssente nga mmeka? Pitirivu. So tukubiriza buli ali eyo alabe kye tukola, naye agambe guno omukisa tegugenda kukola ki? Kumpitako. Mbadde njogera ne ttiimu yange nga mbeebaza kuba last Sunday baatuwa akakadde. Yes. Naye mbadde mbeebaza ne mbagamba kimanyi kwebali. Ne mbagamba nti ataatuwa nga tolinayo na kirowoozo kya ttuwa, ne bw'oba totuwadde tujja zimba ennyumba ya gaadi. Amiina. Tujja gula poloti, tuzimbe ennyumba, tubakolere bizinensi. Amiina. Okitegedde? Nkibagambye ne mbagamba gwe ne bw'oba totuwadde ng'obirabanga ebitakwatako, oba ng'olaba otuwa, omanyi nze mikwano gyange mbasaba kakadde. Nze nsaba kakadde. Naye ntera obbagamba nti gwe ne bw'oba totuwadde ng'olaba kagenda kwavuwaza, n'okeesigaliza, poloti tujja gigula, tujja zimba ennyumba, tujja teekawo bizinensi. Kubanga era ne bw'oba tewatuwa ku luli, twagenda e Kabaale. Onfuna? Mbadde ngamba nti ne bw'oba tewatuwa last time twagenda e Kabaale. N'ataatuwa ku luno ne tukola embaga. Nekola ki? Neggwa. Gwe owulira otya ng'omuntu bw'ajja wano nga ayita Mami Christine? Gwe tolina linnya, lwaki eryo tebaliyita? Okitegeera? Njogera ne bannayuganda bonna abaliko abatulaba nti bino ebintu bye tukola bituuka ne biggwa. Abantu balaba ekintu nga kinene nga balabanga ekitasobola kukola ki? Kuggwa. Ne bituuka ne biggwa. So ffe tukkiriza nti tugenda bikola tubigguse. Era nkakasa nti buli muntu eyali wano paka ssaawa 9 ogw'ekiro last time, ensi bwe beeyina yagitonda ng'atonnyesa enkuba, yalaba okwewaayo kwammwe.
ebyaddala era mudde mwekubireko mu bugalo obugalo omuntu eyatuula wano paka sawa 9 ogw'ekiro omanyi fenafena tutambula tussa tulya naye emmere gy'olidde tomanya bwefuukamu mazzi osegeera tomanya bwefuukamu mukka gwossa tomanya eriwo efuuka omusaayi owulira nabuwulizi nti kati ndidde nfunye amaanyi tomanya efuukamu ki eriwo efuuka amaanyi ekyo no kitulaga nti ne bwe tuba tutegeera nnyo ate waliyo amaanyi ag'enjawulo oba ategeera okukola ki okutusingako oba ntegeerekeka sokoleke mmalirize tugenda kwekubira obugalo nga mmaliriza ntegeerekeka byenjogera so dedication gye mutulaga okwewaayo ne mutuula wano musanyu eringi nga buli gwe tuyitayo nti jangu otuziniremu ng'avaayo n'atuziniramu osegeera abantu abatufumbira emmere buli lwe nzija wano ndya emmere buli lwe nzija wano nsanga emmere nga yafumbiddwa okitegeera oyinza okiraba ng'ekitono ne waliwo abasajja abaleka ssente ewaka n'akomawo okuva ku mulimu ng'emmere takola ki nga tennajja Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa